Jingo Shafik oluusi yeeyita Fik Gaza ne bane tukyali nabo bakyali mu kadukulu kaffe eri Katwe. Bali ateekwa okugenda mu kkooti ku Friday, naye omuwabi wa gavumenti n'atulagirira mu mateeka nti omusango gye bali tumutaddeko tukyuse okuva ku aggravated robbery tumuteeke ku simple robbery. Leero twakoze ku ekyo okulaba nti tugoberera omuwabi wa gavumenti kyatulagiridde. Kati tugenda kumutwala mu kkooti ku fayiri ya Katwe ku musango gwa simple robbery. Naye waliwo fayiri endala okuva Wakiso, fayiri ya aggravated robbery, naye y'obubbi, okubbisa eryanyi. Kati abapoliisi ya Wakiso basabye Katwe kusooka bamubeereko naye abasirikale okuva Wakiso bajje bamugyeko statement ne banne, nga bamaze okumuggyako statement bajja kulaba ky'okola. Kati tuyinza okumutwala mu kkooti leero, oba enkya, naye kusooka tukyalinda bani aba Wakiso bajje bayogere naye bamuggyeko statement. Ekyo ekyeri eri ku nsonga za Fik Gaza. Si yandi tetwagala kumutwala mu kkooti, naye waliwo ebikyatambula. Banga nabagambako awo mabega nti alina fayiri nnyingi gy'alina. Kati Wakiso naye egambye nti munange naffe katujje twogere naye. Afande, etteeka lyogera liragira bbanga ki omuntu y'ayomala police custody? Waliwo emisango egya capital nature, emisango nga aggravated robbery, emisango nga robbery tetusobola okukola okunoonyereza mu ssaawa 48 kubanga omusibe oteekwa kumutwala w'abasawo bamukebere. Omusibe fayiro oteekwa kuweereza omuwabi wa gavumenti agisome. Ebyo byonna bitwala obudde. So mu bufunze essaawa zino Fik Gaza ali ku keesi nga mmeka? Bagambye nnyingi, naye yo nkugambye Wakiso agambye nti kusooka musibe breeki naffe tujja. Tomanya waliwo station endala bayinza okuvaayo naye balina fayiro. Mu kikwekweto Fik Gaza abantu byakwatibwa nabo abalala 3 emisango gyabwe gituuseewo. Waliwo omwami gwe bayita Ziwa Charles, oluusi yeeyita muzungu. Eyo omusango gwe eri Wade, naye ali ku fayiro eno, naye waliwo omusango gwa mada gy'aliko Ziwa Charles. Omusango gwe gwa mada. Ate yatoroka mu custody. Kigambibwa nti bamutwala mu ddwaliro okufuna obujjanjabi, ye n'atorokayo mu ddwaliro. Kati eyo naye keesi endala, escaping from local full custody. Alina omusango gwa mada, alina omusango gwa escaping from lawful custody, alina omusango gwa robbery.
tulina betuleeteko nti bye bagamba ekijanja okuba nga batwalibwa mu kkooti tebaagala babe nga bamutwala mu kkooti nti waliwo ezibali okuba nga bakusesinga eyo badde sikimanyi naye oba eyo waliwo enteesaganya eyo part of reconciliation naye kyemanyira nti omuwabi wa gavumenti yakyusa omusango ne bagamba nti nedda ekifo ky'okumuleeta wano ku aggravated robbery mumuleete ku ki simple robbery. Naye simple robbery it is bailable, ayinza okufuna bail. Kati abawakiso bagambye nti nedda buyinza okumutwala mu kkooti ne bamuwaki ne mwamuwa bail nga tetunaba kumuggyako statement. Kusooka kati tujje tumuggyeko statement. Apande fayiro emu eriko miliyoni 10 endala eriko miliyoni 82. Kijja kitya okufuuka simple ate ng'okusooka kyali sisobola kuddamu ebibuuzo ebyo. That is office of DPP be balina obuyinza obwo. Badde nsaba mu buwombeefu ogenda babuuze lwaki bagikyusizza.